Mulongo Mwakalumuza n'Akabaka, nze mpalamusa Akabampuliriza. Mpulirayo abantu abamu ababuuza lwaki Abaganda bakyaye Mayiga okusinga omuntu omulala yenna eyali abadde mu kifo ky'Obwakatikkiro mu Buganda. Kasooka Ngalubanga lwa Mmindi. Kituusizza n'abantu abamu naddala ababadde bagoberera ebyafaayo okubeera nga Mayiga abatamiiza n'ekifo ky'Obwakatikkiro era nga bagamba kiveewo mulembe guno Omutebi oba nti kigira kivaawo abalijja nga Buganda eteredde bulungi balikizaawo bwe balibeera balaba nga kisingako okubeera nga weekiri ng'abaasooka ndowooza bwe baakiraba, kubanga mu byafaayo batubuulira batuwaawo ekiseera nti oyo ye Katikkiro eyasooka kweganga bakatikkiro tebenkanankana ng'Obwakabaka emyaka gye bumaze okwegamba emyaka Buganda gy'emaze ng'ena Katikkiro nga tegyenkanankana Obwakabaka emyaka gye bubaddewo. Ng'era bagamba nti mu kuteesa kwabwe okwo nga bagamba nti ab'amasaza bakiike butereevu bwa Ssaabasajja Kabaka nti kubanga ye abalonda nga baami be ababatuma emirimu okusinga okusaawo omuntu awo owa wakati ate alabika ng'ate Kabaka bw'alonda abantu ng'ate yalonda obubiina bwe obulala, kwegamba nti ekyo kijja kwongera n'amasaza amaanyi nga abagakulembera bamanyi nti balamulwa butereevu okuva wa Ssaabasajja nga tebasoose kwegayirira nga bali kati nti okutuukira Ssaabasajja balina kumala kwegayirira naye kwega ne kibeera nga buli lwe babeera baagadde kaŋŋambe okumulaba nga wabeerabwo okwegamba okwanguwa okusinga kati nga bwe kiri nti baateekawo olukomera ate nga kwegamba tebasobola nga abaami bonna abo ab'amasaza ne babeera nga bonna bakola effujjo nga bwe tulaba kati Mayiga lyakola ne yeetuusa ne yonna gy'atateekwa kutuuka, kubanga Kabaka yabeera abalonze ng'ate abeekenneenyeza ng'ate abakulu b'ebika babalinako obuvunaanyizibwa butereevu. Kale nze ndowooza nti ekyo ate kiyinza okuyambako n'okwegobako Abakoloni bano, kubanga Abakoloni baawamba ekifo ekyo nga bakikozesa okunyigiriza Buganda, nga ekifo ekyo kikolagana ne State House abamu gye bakazaako erya Slave House, gye bakola enteekateeka zonna ez'okunyweza abaddu n'okubakwata mu ngeri gye bakyagala, kubanga okuviira ddala ku mirembe emyanga ekifo ky'Obwakatikkiro kivuddeko obulumi bungi nnyo eri Abaganda. Kale ng'abakiise abamu bagamba nti kigira kivaawoko abalijja bwe balikyetaaga balikizaawo, Obuganda bumale okwetereza nga tebuliimu nnyo mavuunya na makoonakoona mu nteekateeka yaabwo, kubanga ekifo kino kyawambibwa Abangereza ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga era kyali kyakuwaliriza omuli okufalaasira n'okwewererwa, nga bagamba nti kubanga Apolo Kaggwa bali bamuyigiriza okusoma n'okuwandiika, kati okubuwasaako n'ebyeddiini, kubanga manya ebintu ebyo ebibiri byetaaga okwegendereza ennyo, tulina okukijjukira ekyo bulijjo, kubanga okusoma kw'abeerwa okwo kwe bayimbirira n'eddiini zaabwe ng'ezisinga zitambulira nnyo ku bintu ebyo eby'omwoyo omubi, zirimu nnyo ebintu eby'okwekengera era abantu abasinga kati bakiraba. Ate ng'enkola eyo nga bwe yali luli nga bateekawo okusoma n'amaddiini mu maaso ago ne bakyangirakyangirawo ne babuzaabuza nga beekwasa bino byekwasa biri bayawuddemu abantu, kati ate bagezaako okukola ekintu ekyawamu ate baboogerera nti ate kakati oyo teyasoma ng'ono, ate oli si wa ddiini eno, kweganga era bateekawo obwo obunkodiirakodiira bwe baba bakwatirako gundi boonoonerako ebintu by'Obwakabaka bwaffe. Naye ng'era yenkolera kwe batambuliza ekintu. Naye n'osooka olaba nti bwe bakubuulira eby'okusoma nti kakati ogenda olaba mu zi repabuliki zaabwe, kati enkola eri nti omuntu basooka ne bamuwa omulimu ne balyoka bamuwa ssente ate alyoka agenda asome, kubanga balonda abo be baagala. Bameka abasomi wano Buganda basobola okukola ebintu bingi nnyo naye nga tebawa bifo mu zi gavumenti za repabulika.
ekyo kyennyini kikulaga nti bino bye baddeeta bukolomooni bameka abafulumye ku mawanga abasawo nabaki bayinginiya abavuga amatakisi mu London. Kyova olaba nti nno okusoma abantu muteekwa okusoma naye muteekwa okusigaza ng'Obuganda buteekwa okusigaza gundi engeri yaabwo gye yakozesanga okulonda abakulembeze okusinga okugenda na bino nti ate yasoma ate eddiini n'eddiini zennyini bennyini abantu baabwe baziddukamu. Obiraba nti nno nabyo bennyini era tebabigendako nabo bennyini baba balonda abantu abagenda okukola mu Buganda kubanga ogenda n'olaba abantu abasinga be balonda ngera si be bantu abalina obutegeevu ennyo kubanga omuntu ng'omuddugavu yandibadde amanya ekyokukola babakutte babatadde awo mmwe mwennyini mwandibadde musobola okwekolamu omulimu ffe ng'abasajja abaddugavu tetuyinza kukola kino oba tetuyinza kukola kiri naye kwagala kulowooza nti nja kufuna obugagga nja kufuna ssente kwegera babeera bantu era nga eddiini ntono n'okutegeera si kwekwo okuli awo kubanga ebyo ebikola omuntu n'abeera omugunjuvu ate nga ddala musomese nga muyigirize ku kintu ky'aba yeetaddeko nti ajja kukikola abeera alaba bulungi ki bw'ayinza okukikola kuba okukola ekintu obulungi simanyi oba waliwo omubbi gwoga nti ono mubbi mulungi naye ndowooza nabo gye bali abakikola bamanyi engeri yaakyo gye kiyinza okutambulamu. Manya nti ebiseera mwe basingidde okukola effujjo babeera bateekamu bannamawanga ng'ekifo ekyo eky'obwakatikkiro bakiteekamu bannamawanga okuva ku Apollo Kaggwa yali Omusoga n'Ensibirwa yali Omuluya ne Mayiga kati Omunyarwanda w'e TZ nga nejjo wano jjo waliwo akatambi akatambula ng'agamba nti ono omwami ayitibwa Omutaka Ndugwa ow'Olugave tiyamuyigiriza Oluganda ate nga n'Endugwa yennyini Olugave naye mu Tanzania. Ekyo abakulu baakiwaako obujulizi obumalira ddala bungi nnyo ne bangi abaliwo kaakati bakyogera awatali kwebuzaabuza. Kati n'olyoka otunula n'olaba nga n'egye byaggweera Apollo Kaggwa nga bamukozesezza okutemula Ssekabaka Mwanga nga ne Martin Luther Nsibirwa bwe yali butereevu mu kutemula Ssekabaka Chwatu ate nga bombi abo era baatemula nnyo Bannaalinnya Abambejja era n'Abalangira naddala abalina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi mu Bwakabaka n'abaami ba Kabaka be yalondanga ne balaba nga balina omwoyo gwa Buganda omutuufu. N'abataka bennyini abakulu b'ebikira nabo baabakwata n'abataka abagundivu nabo ne babajjawo abaagezangako okugaana nedda kino si kituufu. Ate manya nti ebiseera biri abantu tebaali tebategeera bulungi abasinga obungi ki ekyali kigenda mu maaso kubanga abazungu baali tebannabategeera ng'abantu abangi baba bategeera kati n'okutegeerera ddala kubanga ne biseera bino abantu ate ndowooza abali baategeeranga okusinga bakaakati kubanga abantu bakaakati abasinga tera babadde balina kumatizibwa okumala emyaka n'emyaka nti obuwambe bukyagenda mu maaso bw'abakoloni abajja nti n'obukoloni bwennyini kitegeeza buwambe. Kati bino temubiwulira nga ne mubitwala ng'ebyafaayo ebyedda ebyajja ne bikoma kubanga bino bye tulimu n'essaawa eno bitulwana nabyo. Gwe weebuuze ensonga lwaki okuva ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga bannamasole bafa bato ate bonna balwala Kkookolo ate balinga bamaze okusaawo bakabaka abato. Kwega kijja kitya abantu abatali ba Luganda nti oba kibatambulira mu musaayi okubanga bonna kubanga ate era ne bwe kitambulira mu musaayi tekiyinza era kutwala bonna ng'era bwe kibadde kigenda bwe kyali kigenda ne kubalangira n'Abambejja ne Bannaalinnya abakulu mu biseera egyo eby'anaataana ebyo kyali kizibu nnyo n'enkaaga nga gyakatandika eyo. Naye nga byo n'entegeka zaabyo ziggweerawa mu kkakalabizo ly'Obwakatikkiro eyo gye bakolera enteekateeka ezisemba. Kyova owulira emboozi n'emboozi ng'abamu bagamba nti Nsibirwa baamutta lwa kuwaayo ettaka ly'e Makerere eryaliko ekiggwa kubanga lyaliko ekiggwa naye ate n'obuuza nti no naye ettaka lya mirundi emeka okwali n'embiri z'Abakabaka eryatwalibwa abeeru n'amadiini gaabwe n'okuteekako ebintu byabwe birala ttaka yali lyenkanawa. Kwegamba obusozi bwa Kampala baabutwala ne babuteekateekako ebintu byabwe ng'ebyo byonna abaali bakatikkiro n'abaaliwo bonna nga tebaatemulwa. Abalala kye bava bakugamba ti ekyamukubya kutemula Ssekabaka Chwa. Kati bye byafaayo bye tufuna buli kiseera bajja ne bakubuulirayo ebirala ate nga olaba nga kikola amakulu
kati Abangereza bajja wano okuwamba ne banoonya ebyo twabyogerako luli ne babinoonya nga bayitaayita eno n'eri okulaba baluwa abanaabakolera enkwe kubanga nga babategeeza nga batutegeeza nti nno Obwakabaka obw'amaanyi oba kwegamba nga obuyimiridde ku bugunjufu buzibu nnyo okuyingirira n'okumenya ng'omuntu ali bweru ava bweru kati mulina okuyingiza munda omuntu ababuulira n'abalaga era n'abakubira ng'ava munda kati mukunoonya ani anaabatulira munda baabulwa Kabaka yennyini yabagoba abataka baabagoba n'abantu ba bulijjo ne bababulamu gwe bayinza okufuna ayinza obbakolera wadde abalangira n'abambejja bonna abantu ne bagaana okuva awo baakola omulimu munene ogw'okusomba bannamawanga ne babaleeta mu Buganda era nga bajja babakalaatira nga babategeeza nga Abaganda bwe bali ababi nga batayagala bantu ate nga bwe babakuza n'okubagaggawaza n'okubasuubiza era obugagga obungi ennyo n'okubatonera ebibbe babaliire enkwe ate baalondanga abantu abalina era emitima nga gyegyo kuba si buli muntu agenda ku ggwanga eddala etali liye ne yeewaayo okubeera ekiseera kyonna ng'ali awo ali mu kufutiza kufuba kulisaanyaawo kubanga bw'obeera mu bantu okumala ebbanga obafunako omukwano kubanga obeerayo n'emikwano gyo n'osinzira ku abo n'ogaa nti kinaakwata ku baana baabwe kirikwata ku bazzukulu baabwe kuga n'olaba nga tolaba n'abantu ati toyinza kukola mukwano gumu obeerawo n'abantu bomanyi ne katugambe toyinza okuwezaawo abantu n'obeera ng'ekifo ki n'ebbanga ly'okibaddemu n'okiwangaliramu n'ebiseera by'obaddemu naye waliwo abantu abamu nga tebamanyi ebyo ne bamuyisa bulungi ekyenkanawa era ye asigala ng'ekko ku mutima alina erimala kati Kabaka n'abeera nga mu kusika omuguwa n'okukaayana nabo ekiseera kyonna ne mu biseera biri Bassekabaka nga babeera mu mbeera eyo ekiseera kyonna era okutuusa nga bwe tubiraba mu byafaayo bwe baba bakolanga obulabe obw'enkomeredde era ne ku bulumbaganyo obwakolebwa okukuba olubiri lw'Emmengo 6 era abakungu b'Emmengo baabirinamu omukono n'okuwangangusibwa Ssekabaka Muteesa II wamu n'okumutebulira Obungereza nabyo era baabirinamu omukono ate baba bakutegeeza nti nno emmundu ze baafuna oluvannyuma ze baali bakugenda okulwanyisa nezo zennyini ze baali balina mu lubiri mbu waliwo yazikwata n'azisuula mu kayo okitegedde kale nno ebintu byali bingi ebigenda mu maaso Mmengo ateeka okulongoosebwa kati obalaba nga beefuula bakola emirimu emingi baagala okwefuula nti bagaanirawo ebyo byonna ezo empisa zongera kubalaga nti bonna bakirimu okuva ku bawassajja eyo engeri y'Abannamawanga Baganda tebakola ebyo Omuganda bw'omugaa nti genda ng'avaawo ng'agenda ku bibye toyinza kutandika kwefuula mugamba ab'amawulire bagambe mbu omulangira wasajja ebyo byonna ebintu biba biraga nti toli omulangira yennyini kakati abalangira be mwali mwagoba mubadde mubawulira baddeeyo ne batandika okwerangirira oba yonna gye balinze omulangira gunzo abantu baatula ebbali ne basirika naye ate nga balina obuzaale bwabwe nga yenna n'abaana baabwe bazaala bangi ng'obasanga mu kkubo n'otomanya nakumanya nti nno mwana wa Kabaka naye akati mwate muli mu kwerangirira buli wamu ne gy'abadde tagenda yeekuteeka n'emirimu nti ngenze kulaba bizimbe ngenze kulaba muddo ngenze kulaba miti kubanga ayagala agende yeerangirire ebyo tebirina nnyo kye bigenda kubeera nga biyamba kubanga abantu banyiivu abantu bakikoowa omuntu bw'agamba Omuganda bw'agamba nti kino ekintu nkikooye abeera akikooye kuga tekiriko kugamba nti ate oba olina engeri gy'oyinza oba okikwata nti nno okigire gundi okipeppereze nti nno kiddemu kitereere omukisa ogw'okukola ebintu ebituufu mwagulina ne mukolamu bisobu kati ekyo kyaggwa ate temuyinza bisangulawo ate ensi ejja kwongera kubimanya bumanya tebigenda kukoma ekintu kye mutannategeera kye ekitegeeza omuntu okubeera n'ensi ye kati okuva mu biseera ebyo abakolani baateekawo ekyo nti Kabaka alina kubeera mu Protestante olwo amadiini ne gatandika okulwanira obwakatikkiro kwega ne babufuula obwakirwanire naye ng'ekigendererwa kwe kulaba nga abakoloni bateekawo omuntu waabwe awo ako ke kavuyo Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi ke yasanga kati yasangawo Katikkiro eyava ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa II yali Joash Mayanja Nkanji
ku 93 Olutikkira ye n'avaawo. Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere n'ayingirawo. Kati mu kiseera ekyo Ssaabasajja yasinziira Ssingo ku mukolo gw'okukuza ameefuga ga Buganda nga Oktoba 8 mu 2005 n'ategeeza Obuganda nti mu kiseera kino ansaasire Mukama waffe nti kansome ebigambo bino nga bwe byayogererwa ddala nga biri mu bubonero obwayagamba. Yagamba ni mu kiseera kino tulina obweraliikirivu mu by'ennonda ya Katikkiro kubanga aweebwa obuyinza bungi omulina okusala emisango gy'ebika, n'olwekyo kyetaagisa omuntu omutuufu y'abajja mu kifo kino. Katikkiro aba n'obuyinza bungi nnyo, kyokka tetusaanye kwerabira nti Kabaka yakwasa Katikkiro Ddamula amulamulireko Buganda. Tetwetaaga kufuna Katikkiro anaatufuukira kyambika. Tuwagire abataka okussaawo akakiiko akanaasunsulanga amannya gaabo abanaalyanga obwa Katikkiro. Bw'atyo bwe yayogera Ssaabasajja Kabaka. Kati awo eyaddako n'abeera Dani Muliika, ne kuddako Emmanuel Ndawula, then ne kuddako John Baptist Walusimbi. Olwo Charles Peter Mayiga n'ayingirawo mu ngeri y'ekimaafiya nga bwe babyogerako bannaffe abaabigoberera obulungi abaabiraba okuva okumpi, nga Mukyala Kagere, Omwami Katende, ne ndowooza kwaliko ne Bbale Mugera. Balinaga amannya ge bagira nankani ge balondaga abantu abakirimu. Abo bonna abeeyita abamanyi era ab'amaanyi abafutizi ne bamuteekako mu bulimba, mu bukulupya, mu bukumpanya, okwewerera n'okukaka nga bagamba nti ajja kumalawo emyaka 4 abantu bamumanye bamwongere bamuwe ebifo mu by'obufuzi bwa Repubulika. Gyoberedde nti nno Obwakabaka bulala nnyo ku Repubulika. Toyinza kugamba nti agenda okufuuka omufuzi nga babadde babaleetanga nga babayisaawo nti bamale okuyita emmengo. Omuntu ajja okugenda mu bufuzi teyeetaaga kuyita mmengo. Ate n'ekyama ekyava mu ekyo ne bategeeza nti abantu abasinga obungi ababadde bayisa emmengo ti abantu basooke babamanye bonna babadde nga Banyarwanda. Ekyo kyekyokuyiga ekirala ekiri mu ekyo. Ekyo tunaakyogerako oluvannyuma. Nja kukolayo akatambi akalala kano kakakome wano. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga. Amiina.